kigambibwa nti bano babadde ba mukwano wabula omu yalemereddwa okusasula mu nnusu bitaano zabadde bazannyira pool. Poliisi ekakasizza nti wabaddewo okulwanagana nga kuva ku muzannyo guno. Abasajja bano ababiri babadde bazannya pool table ne bagira obutakkaanya ekyaviiriddemu okulwana. Poliisi etubuulidde Elvis Niwagaba kye yakoze ng'amaze okukola obutemu buno. Ye kennyini yayeetute ku poliisi. Njagala kukivumirira nga bwe tukivumirira bulijjo nti abantu babeere n'obuntu bulamu. Kasa mubeera n'obutakkaanya mweyambise ab'obuyinza abaali awo. Babatuuze bavumiridde ebyabaddewo nga n'abakulembeze bagala kuteekawo biragiro birala ku bbaala naddala ezo mwe bazannyira pool. Ekisinza okubalumya omutwe kwe kubanga si gwe mulundi ogusoose ng'ono alumya banne. Bemereza abantu abali kurara bari kuteera ebyoma nk'ebbaara bateho eshaaha z'okukinga nk'okutoto tubeere tutwire nitutwaza okuzibe niziika shaha 5 shaha 6 abantu boona amabbaara boona bakingire. It's not the first time. He has done this twice. He has fought with friends actually, like 2 times, breaking their jaws. Invumirira abo bantu bompo abari kunywisa abwarwa bakarenza shayina z'ekiro abo bantu nabo bashinzwe kufanya batunge ekigongo mu government. Waliwo abantu abawera abazi bafiirwa obulamu bwabwe mu bitundu bino ng'entabwe eva ku bantu abanywa omwenge n'ebiragalalagala.